Nabbanja obaddi tukubanja Kibalama. Kiki bakusambwa mwe newe muli tutte emirambo ne mugiriya era temuli kuta mukoze ensi buli ekimala buli ekimu mukibye mulwanaganyiza amawanga n'amawanga naye era temukuta mukkiriza tewali kiri bamala mutulekera emirembe ennaku erumanga baloya kubulako nga Katonda nga tomanyi wali ennaku erumanga omwana we yabuziwawo nga temanyi weeri bannayuganda ekiyinza tujja mwene embeera buli omukulumwa nga tekinnatuukawo. Mu mawulire agakagwawo ge tulina essaawa zino, Prime Minister Robin Nabbanja Musafiri ampuliriza ebigambo bizzeemu okubeera nga bimuddugalira gwe atambula n'omukutu ogwa AKTV Media Uganda. Wuliriza ampuliriza. Bobi Wine afunye ku ssanyu gyali mu bitundu bya Arua, West Nile. Ampuliriza ekkooti y'ensi yonna emaze okubeera nga ekawaŋŋamula. Mujjukire waliwo emisango egyawabibwayo okuva mu 2018, 2019, 2021 kaakati nno okuwamba abantu, okutta abantu okwali mu ggwanga Uganda. Ampuliriza olunaku olwaleero nga tolekedde akalulu ka 2026 kkooti y'ensi yonna emaze okulangirira ku gavumenti eya NRM General Kaguta Museveni ebigambo byongedde okubeera nga mukwano gwange ampuliriza bimuddugalira. Waliwo miliyoni namba ey'abantu mu kibuga Arua. Ampuliriza olunaku olw'eggulu ye yabadde sinkanye mwami Kyagulanyi, yabadde miliyoni namba n'abantu abagwamu ye yabaliddwako eggulu. Ani yabibaze? Ani yabaze abantu bano batandise batya okubabala? Miliyoni namba eggulu ye yaniriza President Kyagulanyi Center mu kibuga Arua. Waliwo meeting enkambwe oluvannyuma lw'okubeera nga bakakasiza nti miliyoni namba yeyaniriza mwami Kyagulanyi mu Arua. Amasasi agavuze, tear gas, pepper spray byonna byabaddewo naye nkugambye kakadde kalamba ke kabaliddwako ak'abantu. Kakati nno meeting enkambwe mu Matumbi zaatudde, meeting enkambwe ekiro zaatudde. Baani abaatudde? Lwaki baatudde? Ogenda biwulya bano abasajja batya nnyo bannange. Ampuliriza. Waliwo mission okuwamba, okusiba n'okutta bannayuganda nga tulekedde akalulu ka 2026 awo mu kukasuula, mu kukanoonya, mu kukasuula, mu kukakuuma n'okukabala n'okukabanja nga kabbiddwa. Kaakati waliwo olukwe oluteeketeeke era okusinziira ku bwino alaga nti Dr. Engineer Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda bali mu katu. Waliwo okulya n'okkomba essowaani okusatira munda mu kitongole eky'ebyokulonda nga bano batidde. Ampuliriza wandira bakubadde emmanga mu ggwanga lya Tanzania nga byolekedde eggwanga Uganda. Kaakati bwino amaze okubeera nga afuluma. Waliwo bwino omukambwe amaze okubeera nga kakasibwa. General Museveni mbu si munnayuganda. Kaakati nno waliwo olupapula lw'amawulire. Ampuliriza munda mu ggwanga Uganda oluwandiisa ebigambo bino oba olwawandiika bwino ono ne lumufulumya era lwayongera okukkaatiza nti mwami Museveni si munnayuganda. Lwaki bawandiika ensonga eno? Era ng'ono alabga nga asosola ne mawanga era ono asosola ne mu madiini. Kaakati ono ampuliriza abasajja bamuwandiiseeko. Ngenda kukusomera ebigambo, ngenda kuwa olupapula ennaku z'omwezi byonna ggwanga Uganda ogenda okubeera nga obirabira. Ebya Bobi Wine okusula obubi n'okulya obubi mujjukira lyasula mu kifulukwa mu kalooja akaali akabi ennyo. Kaakati bino biranze byolekedde eggwanga erya Amerika. Kaakati nno okutuuka mu ggwanga erya Amerika byatuuseyo bitya? Ampuliriza waliwo okweraliikirira okw'amaanyi ennyo era mwami Kyagulanyi awo we yasula mbu waliwo olukwe oluteeketeeke okugezaako okubeera nga bamuwamba n'okubeera nga oboono sinakindi attibwa, wabula baatya engeri gyali yakuumibwa amagye oba abasirikale ba poliisi oba abasirikale abambala ebya bbulaaka aba SFC abamuweebwa. Bino byonna nga bigenda mu maaso. Mission enkambwe ey'abaka 10 mu Buganda gye twagala eyengedde. Video soko jimpere ekigalo. Ampuliriza tusimbule boti katono nnyo nkomewo. Kyagulanyi kyaguze mu kibuga ekiyitibwa Arua. Bannakibiina kya NUP bagambye nti babadde tebakirabangako. Ekibadde mu kitundu ekiyitibwa Arua babadde tebakirabangako era bagenda maaso n'okubeka nti bageraageranya nga bagamba nti Arua sofa yeekulembedde. Bagamba nti abantu abali mu miliyoni be bakuŋŋaanidde wano mu Arua. Kyagulanyi nti abadde yakatambula disitulikiti nga 7 naye ekibadde mu Arua tekirabwangako. Kati bagambye nti Arua ekitundu ekya Bosia ne kiddako. Kakati nti ab'e Masaka batandise okugamba nti 29 twagala kumenya rekodi ya Arua. Banaye NUP bano bakikola mu ngeri yakajanja nti baagala baanirize Kyagulanyi okusinga ku bannaabwe. Kakati ab'omu Arua olumaze okukiwunzika bwe batyo
era ne banhangirirwa nti be bakyasinza okwaniriza Kyagulanyi ekibadde mu Arua. Mbagambye nti ekibadde mu Arua onako oluyise ab'e Masaka bagambye nga 29 tugenda kumenya rekodi eyo okusinzira ku mawulire tugenda maaso n'okuleka nti obulayo tufuna. Era bannakibiina ekya NUP n'okusinga abali ku mitimbagano bagamba nti revolution eya Kyagulanyi okununula eggwanga lino ng'ayagala okutwala Uganda mu Uganda empya, ayagala kutwala Uganda mu Uganda empya, a new Uganda now nga bwagamba Kyagulanyi, nga bwagamba nti a new Uganda now, Uganda empya kati. Ebya Uganda empya kati ebya struggle ebituufu nti byatandika ennaku z'omwezi 18 yali August omwaka 2000 zali 13 August 2018 byali mu Arua. Bagamba nti struggle entuufu abagitandika baali bantu ba mu Arua fracas eya 2018 nti yatandika struggle ya Kyagulanyi entuufu. Era bagambye nti ekibaddewo onako oluyise ab'omu Arua babadde bajjukiza Kyagulanyi nti yeffe abatandika struggle abatuufu bwaleze mu by election yali side eno nekibanga ekibuga kibooze ekiyitibwa Arua. Kakati mbagambye nti ab'NUP bashiyalinze video ezivudde ampuliriza mu Arua nga bakulaga enkumuliitu enkuyanja y'abantu ababadde mu kitundu ekyo ekya Arua wakati mu kwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne mbagamba nti batandise competition ab'e Masaka gyagenda okugenda nga 29 bagamba nti tuyina okumakinga sure nti yeffe tusinga okwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi ng'ali mu bitundu eby'e Arua bw'ati akubiriza bannarua bano n'abajjukiza ebyaliwo 2018 nti ne dereva we Yasini Kawuma yasigala mu Arua, yafiira mu Arua. N'abajjukiza nti balina okukulemberamu nga bwe kyali bagende maaso n'okuleka nti obaolyawo banunula eggwanga lino. Naye nga namungi w'omuntu alabiddwako mu Arua abadde akyaludde okuba nti alabwako, era ebifaananyi ebyo bishalingiddwa nnyo bannakibiina ekya National Unity Platform. Newankubadde bagamba nti wabaddeko tiyagaasi obaolyawo n'amasasi ebitalemesezza bawagizi ba kibiina ekya National Resistance ekya National Unity Platform okwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Onako olwaleero mbagambye nti ayolekedde ebitundu eby'e Maracha n'ebitundu ebyampuliriza eby'etterego ng'agenda maaso n'okuleka nti ayongera okawenja Kyagulanyi Robert Ssentamu candidate wa kibiina ekya National Unity Platform nga bwe tugalaba. Mbaanirizaako mwena mikwano gyange batambula n'omukutu gwa AKTV Media Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kyemukola kya ttendo nnyo, temujjanga okwo. Kaakati ompya nja kukusaba n'obwombi bufunge enkola yaffe bweri, era obeere ng'osubscribinga ku mukutu gwaffe guno, okoone ku kade buli vidiyo zetteekayo nga eno obeere nga tozisuba mukwano gwange atambula naffe. Kaakati nera nja kukusaba bw'obanga omaze okubeera nga weegattako vidiyo sooka ogimpere ekigalo, vidiyo gimpere like, information eno etambule esaasaane okutalaaga ensi yonna, oba oli abasajja bano bongere okulabisibwa. Kaakati nno nga bwe natandise nakutegezeza, wabaddewo olukwe oluteeketeeke mulaba ebyali ekawempe mu by election eyawangula omusajja Alhaji Kanso Elias Lwimbazi Nalukola Jaden. Kaakati nno ampuliriza okusinzira ku bigenda maaso waliwo amagye ebigambo byayogeddwa amyuka omwogezi w'amagye ono nga yategezeza bannansi bwe mumala okulonda mudde ewammwe mu bitanda mwebake, kyokka nga teffe tugamba bw'omala okulonda akalulu beerawo okakuume okabale bwe kaba nga akatataganyizibwa kubanga ddembe lyo munnayuganda olwobeere ng'okabanja. Kaakati n'amagye wano we gaaviireyo ne geeyingiza mu by'obululu ebyokulonda, wadde nga ssemateeka afuga amagye, ssemateeka w'eggwanga Uganda, ssemateeka w'ebyokulonda, ssemateeka ne mu poliisi takkiriza muntu yenna kasitaba ng'amukwata mmundu okubeera nga yeenyigira mu byokulonda oba olyawo. Ampuliriza ebintu bino, ampuliriza ebyokulonda, amagye poliisi baliwo okubeera nga bugayidinzi bantu so si bulemesa bantu n'okubalagira ekyokola okusinzira constitution efuga ebyokulonda okwetolera ensi yonna. Kati mpuliriza bulungi, amagye gagamaze okubeera nga gavayo kanga bannansi bwe mumala okulonda buli muntu adde ewammwe temukkirizibwa kuyimirira ku polling stations. Kaakati nno ampuliriza abantu bakutte wansi ne waggulu bano bagamba nti okumala okulonda be papa tugenda kusigala mu distance naye nga tulengera ebigenda mu maaso.
nga tulengera bulungi nnyo ebigenda mu maaso. Waliwo ebox empya ezinaleetebwa nga tunaba kubeera nga tubala akalulu kaffe. Waliwo ebox ezinaggyibwawo zitwalibwe nga tunaba kubeera nga tubala akalulu kaffe. Waliwo abantu abanajja batandika okutiikinga obululu nga tunaba kubeera nga tubala akalulu kaffe. Kaakati nno abantu basazeewo, era waliwo omusajja omu kubakola ku byokulonda ampuliriza kibuga Kampala ggwanga Uganda ono eyavuddeyo ku TVM ampuliriza n'abaako byayogera oba oliawo ebitaabadde birambulukufu bulungi nnyo mu ngeri bannayuganda gye balina okubeera nga balonda akalulu n'okubeera nga bakakuuma oba oliawo paka ku muntu asembayo. Kaakati nno ono bazeemu ne bamusomesa bupya nga wetuze nga tulaba ebigambo wano ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda. Butya munnansi balina okubeera nga alonda, alina eddembe okulonda akalulu ke, alina eddembe okubeera nga akuuma akalulu ke, alina eddembe okubeera nga abala akalulu ke, alina eddembe okwetegereza bumeka obufudde tebabuwadde muntu mulala, babuwadde ani, babusudde oba. Kakati nno ampuliriza negattaako olye emboozi eno ng'onaasomesebwa. Toyina bw'oli kikola mwekyo kukuba nenkwata mu bbwa nendiddamu ate ndegamu ogwokusatu ng'osirise kuba tulina kyakola. Muwakana wano mbu abantu babba obululu batube Kampala miliyoni 2 biki twateekawo lihasu ekawempe north nojjayo amagye gonna tulabe oba Kampala olinawo wafunanga obululu 7 wafunanga obululu 1 wafunanga obululu 17 ate gwe wakwatibwa ku kamera kintu baba kwata ku kamera nga muddidde obululu 17 ne mufuula Lwenda ekawempe polling station baba kwata ku kamera nga muddidde obululu 15 nga mufudde 3 polling station ekawempe polling station Lida kwezo details jazifuna bobozaagala omuli kuli kuti nga musika empapula mwagala mutuveewo abadde kyono twabakwata ku kamera bw'oba oyagala ne video njikulaga wano nga musika empapula bwemuzitereza bwe muti bwemuzisika bwemuzisuula wansi bwemulonda enfu returning officer owekawempe yeya returning officer katuwanywedde ki awo nkutadde omumbeera eyo oŋŋamba mukakube odeeka webake ne bano bagamba bagenda kakuuma bano kitegeeza beekengera mmwe namwe mwekengera tubalise bajje bakakuume tujje ku polling station naffe tujje ku polling station awabi lwaki mugamba abantu bagenda eka beebake nabange baba so that what happens ku polling station nabange baba mubanga wategese okubba akalulu ogamba abantu mbumala okulonda mugende eka mwebake teri agenda kwebaka tulindiridde emyaka eki n'emirala olunaku luno mulindwa olunaku mulindwa mukalulu kano temugenda kuteekawo ba agency tugenda kuteekawo eggaali ne ba agents kitegeere bulungi kubanga constitution etukkiriza okuteekawo eggaali kyagamba kintu bagenda teekawo eggaali eggaali afande Nalweyiso nabadde afande Nalweyiso eggaali yagambye teriiwo mu mateeka era teyina kubeera mu kalulu kano. Nalweyiso our order ba men in uniform we are not one of them. Ezaffe zetwambala za red teziri gazetted. So mwami byabakama yakkiriza eggaali si alina okukkiriza ani alina okukkiriza egikkiriza eggaali constitution kawondera constitution netukeza tukawondera kano kakuwondera kintu jagalo kimanyi akalu ka 2025 26 tugenda kukawondera oba oyagala oba toyagala ekyo kimanyi. Kale nno bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange ali ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka gwokka mu ggwanga Uganda nagamba guno gwe mukutu ogw'omuntu anyigirizibwa omuntu wa wansi. Kati wuliriza nga bw'olaba ekifaananyi ekyo oyo yali mwami Kyagulanyi ng'ali wamu ne Secretary General waffe David Lewis Rubongoya. Waliwo ababadde bambuuza omukyala Nina Rose Kankunda bwe yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebimu ng'ono agamba abantu okulonda omuntu omu gwe sijja kwogera linnya omu ku beesimbye ku Secretary General waffe mu kibuga Kampala nga MP. Ampuliriza ebigambo bino bikulu nnyo. Omukyala Nina Rose yavuddeyo n'ategeeza ensi n'endoosinga omuntu omulala yenna atali ku kaadi eya National Unity Platform. Kyokka ng'ono akimanyi bulungi nnyo nti omuntu ali ku kaadi ya NUP ye Secretary General waffe David Lewis Rubongoya. Era ono yakola kyamaanyi nnyo okulaba ng'omukyala oyo afuna ne kaadi eya NUP. Wabula omukyala ono yavuddeyo n'adi campaigninga Secretary General waffe wadde oluvannyuma yavuddeyo
n'akiriyalinga eya n'akola akatambi ng'alaga mbu nedda ye wa Nuupu era pulezidenti we ye Mwami Kyagulanyi era MP we ye Secretary General waffe David Lewis Rubongoya wabula ng'amaze okwokya kakati saagala weerabire abantu bwe bati tubalina bangi nnyo ng'era bano bakola ensobi nga zino mu bantu ne babeera nga bakola era ne babeera nga bavaayo ne boogera ebigambo nga bino ebitajja ku pati era ebitazimba kibiina kyaffe wadde ng'ekibiina kyaffe abantu bano abasinga abamu kyabeesiga ne kibakwasa kkaadi n'obuvunaanyizibwa okubeera nga beesimbawo ku lwa NUP kyannaku nnyo nti omukyalo ono Kankunda ffenna gwe tuba tumanyi nga Nina Rose nga tumukkiririzaamu yavuliyo nayogera ebigambo ebyo era byatasobodde kubeera nga amenyawo ensi emutunuulidde era ampuliriza temwewuunya ng'omukyalo ono naye kyokka nkireke nga bw'olaba Mwami Kyagulanyi mu suuti eyo ne Secretary General of David Lewis Rubongoya ampuliriza nkutegeeza gye buvuddeko wabaddewo omupango ogw'okugezaako okubanga waliwo enteekateeka oba mission enkambwe ey'okuwamba abaana mu kalulu kano ke twolekedde aka 2026 era nga kino kyatandika dda muzze mukiraba abaana bangi abazze nga bayoolebwa abantu bangi abazze nga bakwatibwa wabula nga kino kyonna kikolebwa okuteeka fiya mu bantu abo bonna bajja kulaale eza Mwami Kyagulanyi muzze mulaba amagye muzze mulaba poliisi mutandise okulaba tiyagaasi mulabye ku masasi byonna nga bikubwanga ebyabadde mu kibuga Arua naye nkutegeeza nti miliyoni namba ey'abantu eyabadde mu kibuga Arua okwaniriza Mwami Kyagulanyi ampuliriza wadde nga bano bataddeyo obujogoli bataddeyo bageto UC bataddeyo emipiira ebya NRM byonna abantu babiganye ne boolekera kulaale eya Mwami Kyagulanyi era ono eyakoze amawulire yasaanikidde mutimbagano gwonna ampuliriza ku kyabadde mu Arua wadde nga bagezezaako okuteekayo obugologoosi obwa NRM okubuzaabuza abantu naye abavubuka bagambye tetuli ku sukaali tetuli ku sabbuuni tetuli ku bino ebyammwe eby'omuceere ebyennyama ebya soda kezibe ssente twagala kintu kimu Mwami Kyagulanyi kati bino nga bigenda maaso waliwo omusumba aleese obunabbi Museveni bw'ataawo eyo obuyinza mu ddembe ampuliriza oliyo ebigambo bibino saagala kuttaba ate saagala baana kubasibira bwere ne be basiba mu 2 tebabatanga kati ate twongereko ki abalala naye ng'ate obuyinza bwonna kati buli mu byabakama bw'aba tabisobola ate alekulire akole nga ab'ekenya bwe baakola kwakati twetaaga omuntu ali brave enough otherwise bwe batabeere brave enough kano akalulu si ke ka bulijjo akalu kano kategeeza ki Musumba emyaka ananga omuntu buli 40 years bagamba ye generation 40 years ye generation so kati 40 years kitegeeza waliwo generation erina okuvaawo ne generation eyo egaaniddewo kati waliwo generation ewezezza 40 generation egamba naffe tukuze ka that 40 generation abalabika tebalina mirimu abalabika tebalina future abalabika tebasobola na kuzaala kuba tebasobola kubalabirira abalabika tebalina kebeezimbi nabutono bwe balina babo batutteko kati abantu abo balina bitterness abantu abo va ku byogamba nti bakoowu naye balina muli obukaawu ogamba naye singa opportunity kati abantu abo tosobola batekinga for granted omuntu nga ali desperate bw'afiirwa obulamu bwe talaba kyafiirwa omuntu atalina kyafiirwa aba wa mutawaana kubanga be bakola suicidal decisions omusajja nga alina omukyala alina abaana alinawo ke yeekoledde kimukaluubiriza okugamba nti aweeyo obulamu bwe bugende bwagaa naye abaana bayengenda balekawa emmaali yange n'ebirala naye omuntu nga talina kaalina what do I have tisirina nfiirwaki bwe nfa titewali ani gwe naaleka ng'alumwa titewali let me go if I die I die bwe ndiba sifudde ne tuwamba litandika obulamu so kat that under 40 that 40 tugenda mu 40 tugenda kuba kalulu ka 40 years of NRM reign Museveni reign toka taking for granted toka taking for granted nga waliwo aba bleeding waliwo abalaba nti emyaka ana gibadde wasted basigazaayo 2 ejiri energetic n'ejiri energetic
tebalaba wakuyita. So kyobalabanga it's a warning. And eri buli agenda okukola mu kalulu kano nandibasabye buli omu abeere fair. Ate ne bannaddiini muveeyo numwa nnyo. Silence yaabwe esusse. Recently babadde mu abalamuzi babadde bakuza Ben Kiwanuka, Benedicto Kiwanuka, that memorial lecture. Nawuliriza Jeno Kahindo tafiire. Naga nti twalwana naye abaana bano banyigirizibwa batulugunyizibwa emmundu zibakwata bakola ki naye ffe tetukyasobola bajja tuwamba basobola okutukuba ye ng'agamba nti no matter balinawo experience naye ate balinawo fatigue. Kahinda tekyasobola kudduka ng'ate alabula munne bane mbalabula tukola ffene naye mbalabula tuleme kutekinga things for granted. Ne byayogereddwa wano ku Uganda Law Society ng'agamba abaana mukwata baaki ng'agamba Attorney General Kiwanuka mugamba abaana ebintu bino amazima kiriwo Kiwanuka tamanyi nti ebintu bikyuka. Kiriwo Kiwanuka tamanyi nti ebintu bikola ki yawolereza buli kakica yenna tamanyi nti ebintu bikyuka. Otafiira azuukuse kati kuba abadde mu internal affairs abadde mu ministry positions mpitirivu nnyo eddoboozi lye litegeeza ki at this point. Naye alina byazaayogera. Alina byazaayogera. Kahindo tafiire saagala kumudisikadinga. Alina byazaayogera. Ojjukira y'omu ku baawooninga Muhoozi. Ojjukira yawooninga ku byakiza Besigye. Naye kwegamba tawulirizibwa. Abadde abeera ku record. Era record ye eri very consistent nti wadde ebyo bye twagenda okulwanyisa ate lwaki tubikola. Yaddamu n'abyogera ne ku graduation ya Kampala International University noza gwali mwaka guwedde. So I think Kahinda ali very consistent. Era ku injustices yalabudde gwe neewunya yenno Batimawo okudefendinga. Kati ate ya defendinga ate nga Kahinda jjayo. Olunaku olwaleero bwe tubadde tutandika emboozi zaffe nkutegeezezza nti waliwo amawulire agaafuluma gano nga gaalaga era gaakinyikiza ne kakakasa ensi Museveni yavuma abakatuliki n'akamala. Wuliriza, era eggulire lino lyali lyogera ku mwami Museveni bwe yavuma abakatuliki nadda ne mukati ne yeewogoma. Era maaso eri bwe lyeyongerayo ampuliriza tugenda kubeera nga tulitaggulula n'okubeera nga tuyingira munda mu byenda ow'eggulire lino. Waliwo eryakonderako nti Omunyarwanda Museveni. Kaakati nno eggulire lino lyali limanyiddwa nga munno mwenna mujjukira mu biseera eby'omusajja omugenzi kati eyali amanyiddwa nga Yozefu Tamale Mirundi. Yavaayo n'akakasa ensi yakolako mu ggulire lino oba mu lupapula luno olwa munno. Mu myaka eyo nno gyali gya 67 eggulire lino we lyatinkira ennyo era nga lyali ly'amaanyi nnyo okwetoolola Buganda, Beppo ne Uganda yonna wadde nga lyawandiikibwanga mu lulimi Luganda. Kaakati nno njagala nnyo tugende mu mboozi eno n'obukakkamu kubanga ebigambo ebiri mu mboozi eno ogenda kwewuunya ensi. Abantu bangi bazze boogera ebigambo mujjukira ebigambo ebyayogerwa omugenzi kati Dr. Milton Obote bwe yavaayo n'agamba nti I don't know what really Museveni wants. First of all, he's not a citizen. He's not a citizen of this country. Yali omugenzi Dr. Milton Obote eyavaayo n'annyonnyola nti first of all ekisookera ddala I don't know what he really wants. Simanyi kituufu ky'ayagala mwami Museveni. First of all ekisookerwako mu byonna is not a citizen. Si mutuuze. Is not a citizen. Is not a citizen of this country. Si mutuuze wansi eno. Ompulira bulungi nnyo nga mwami oba omugenzi kati Dr. Milton Obote yali alifaalinga ebigambo bye ku General Yoweri Kaguta Museveni essaawa zino bwe yali akyali omuyeekera kubanga baabuuzanga Obote n'agamba nti kino tekiri wakati wange na Museveni. Si personal matter. It's not a personal matter between me and Museveni. Wabula simanyi kiki kyayagala kubanga ekisookera ddala omusajja si wa wano. Omusajja si mutuuze wa wano. Omusajja si muntu wa wano. Omusajja mugwira. Kaakati nno olupapula luno olwa munno lulaga nti mwami Museveni ono y'omu ku bavubuka abaaliwo abaali mu Kabaka yekka oba muyite Kewaayi. Kaakati nno era ebigambo bino okuwandiikibwa nga kitegeeza nti mwami Museveni
mu meeting ezaalingawo eza kabaka yekka oba gitekke waayi ono yalinga ku mwanjo era yagendanga mu meeting zino ezateesebwanga wabula njagala owulira ebigambo bino ampuliriza omusajja ekimukoza bino byonna si munnayuganda. Mubadde mukimanyi nti mu meeting za KY ezaatuula Nyando Yosoferi meeting za KY yazirimu ne kwatendera list yaliko kyesimanyi yajjanga member youth wa UPC no ayinza okuba yajjanga member youth wa UPC okujja mu KY meeting. Lwaki tuddayo eyo? Waliwo bintu bingi nnyo bye tuboosa amaaso naye ng'ebintu bino akasajja kano kabeerangawo nga bantu bakalaba naye nga bakanyooma. Eggwaliwo guli ne bapostinze naganye depostinga nga nkyalikola call verification. Waliwo guli lye bapostinze naye nga nkyalikolako verification baliyita munno Katonda w'Obuganda omwoyo gumu n'emmeemeemu yali lwali lwakunangira ku mwezi 15 omwezi ogwokubiri 1962 egguli nga lisoma nti Museveni yavuma bakatoliki n'akamala. Egguli lino egguli liri mwaligalyeko bulungi yavuma bakatoliki n'akamala. Egguli liri ne bw'olisoma kamba somero kwa paragraph kamu kokka. Kati njagala wano owulire bulungi nnyo nkugambye eddule baliyita munno waggulu waliwo Katonda n'Obuganda mwoyo gumu n'emmeemeemu lwakuna nga 15 mwezi ogwokubiri 1962 Museveni yavuma abakatoliki n'akamala. Omusajja Omunyarwanda ekyo kyokka that means these people knew Museveni before but everyone was quiet. Nkusomera ku justika article kamu kokka kagamba omusajja Omunyarwanda amanyikiddwanga Omuseveni. Era nga atambula ku budaala bwa Kabaka yekka. Kitegeeza mu nkuŋŋaana za KY zonna eza Kabaka yekka Nyando Yosoferi yabeerangako nga kwali naye nga Abaganda bakimanyi nti musajja Munyarwanda. Eno 1962 tebakabasomeri bakabapostingidde. Kitegeeza abantu bangi bafuuka balina kyesirikidde akasajja ne kajja nga kaluka ebintu byako mpaka okutuuka olwaleero. Kati naawe njagala okuzannyira eddoboozi lino liwulire bulungi nnyo tulyoke tugende mu vidiyo yabadde y'olunaku. Wulira bulungi nnyo ebigambo by'omusajja ono. Munnayuganda yampadde ebigambo byonna nga bizannye abantu babiwulire tafuddeyo. Wulira okusinziira ku statement ze n'engeri gy'ayogeramu manyi akulaga nti babakuza nga babatendeka ebintu ebyo nti Uganda balina okugitwala. Ekyo kyo kibituufu nnyo mu byogera bituufu era na akunnyonnyola omuwulira naye okusinziira ku bigambo byo byakweka ate n'abaana bimusumatuka nga tagenderedde bo abatuusi bakkiriza nti nno bakola Uganda basooka bikola Rwanda mu myaka gyedda nga bava gye baava olwo bayingirire Rwanda nti basangawo abawutu n'abatwa ne babakola bali mu tukola kati Museveni bino byonna batukola babikola okusinziira ku bajjajja baabwe bye baakolwa nga bayingira Rwanda era abatuusi tebakkiririza mu kuba nti nno omuwutu yenannyini Rwanda era abatuusi bagamba be bannarwanda. Abawutu bwe bayita bawutu era onagamba babasosola tebabandalyako ddala. Kati ate abatuusi be bannarwanda era babayita bannarwanda bo tebagala bayita batuusi. Erinnya ery'abatuusi bali kuweeka tebagala nnyo okulyogera bagala nnyo bayita abannarwanda. Kati abawutu bo tebabayita abawutu bo si bannarwanda. Okyebawulita abantu abo kati kyebagenda okukola e Uganda nti banatuuka e Uganda bakapokyalinga Uganda biki bafuuke babenga be bannayuganda. Mwenga temuli bannayuganda. So batuba twagala okuwangula abasajja abo bali kuba ku ttaka tulina okunoonya abawutu abatuusi bayingira batya e Rwanda
kuba Museveni bano okumanya Uganda bino byonna bakola babikola nga basinziira ku bajjajja baabwe engeri gye bayingira Rwanda ne bagikapochalinga ne bagiwamba ne bagisalako kati kye baagala okukola Uganda balondoola bajjajja baabwe bakola so zibadde nsaba Buganda nange tukole ki tugoberera akantu ako esimu njagala nziremu nzanye eddoboozi lino. Pay attention to details. Because whatever is taking place in Uganda, under the system of occupation of Museveni, Yoseri and his group, pay attention to details ku voice note yen. Njagala uliriza bulungi nnyo. Okusinziira ku statement ze n'engeri gy'ayogeramu manyi akulaga nti babakuza nga batendeka ebintu ebyo nti Uganda balina ogitwala. Ekyo kyo kibituufu nnyo nga mubyogera bituufu era na akunnyonnyola omuwulira naye okusinziira ku bigambo ebimu byakweka ate n'abaana bimusumatuka nga tagenderedde bo abatuusi bakkiriza nti nno mu kujja bakola Uganda basooka bikola Rwanda mu myaka gy'edda nga bava gye baava balage bayingire Rwanda nti basangawo abawutu n'abatwa ne babakola bali mu tukola kati Museveni byonna byonna batukola babikola okusinziira ku bajjajja baabwe bye baakolwa nga bayingira Rwanda era abatuusi tebakkiririza mu kuba nti nno omuwutu yenna nnyini Rwanda era abatuusi bagamba be bannarwanda abawutu babayiza bawutu era onagamba babasosola tebabangajjako ddala kati ate abatuusi be bannarwanda era babayita bannarwanda bo tebagala bayita batuusi erinnya ery'abatuusi bali kuweeka tebagala nnyo kulyogera bagala nnyo bayita abannarwanda kati abawutu bo tebabayita abawutu bo si bannarwanda okyebawulidde abantu abo kati kyebagala okukola e Uganda nti banaatuuka e Uganda balikapochalinga Uganda biki bafuuke babenga be bannayuganda benga temuli bannayuganda so batuba twagala okuwangula abasajja abo bali kuba ku ttaka tulina okunoonya abatuusi bayingira batya e Rwanda kuba Museveni bano okumanya Uganda byonna byonna bakola babikola nga basinziira ku bajjajja baabwe engeri gye bayingira Rwanda ne bagikapochalinga ne bagiwamba ne bagisalako kati kye baagala okukola e Uganda balondoola bajjajja baabwe bakola so zibadde nsaba Buganda nange tukole ki tugoberera akantu ako esimu. Wulira bulungi nnyo. Njagala okukwata statement eno gye ngenda okwogera. Yeeruwa. Gw'obadde okimanyi nti buli mutuusi ajja e Uganda bamusomesa nti Uganda nsi ye. Era bali ku mission etwala eggwanga Uganda. Ekyo badde okimanyi. Amasomero ge basomesezaamu mu refugee camps zaabwe waliwo amasomero public ne gasomesa ekintu ekyo. Bw'oba olina mukwano gwo omanyi batuuka ekiseera ne bafuna urban excitement ne balirizinga statement ne zibagwako nga tebategedde abantu bano unknowingly waliwo ebintu ebagwako ne bakola statement ezo. So kino kibaga bakisomesa abaana baabwe nti ensi Uganda yaabwe era bagenda gitwala bagenda bisomesa abaana baabwe mu masomero mu maka gaabwe mu mpya zaabwe yensonga lwaki they don't associate with anyone. They intermarry in themselves. They don't allow anyone from other area or another tribe to marry in their circle. Kubanga kiri kibalimu kukola. Bwe kikola basigaze ebintu byabwe okwemanya nti the moment bakkiriza omuntu era okujja bayingiramu information ejja kusaasaana bajja kubeera diluted ne mission yaabwe eveyo. Oba kitegedde ensonga lwaki bano abantu tebakkiriza kuwasibwa mawanga malala mbu bajja kubavudde ku kigendera kyabwe nga information ba mission yaabwe erinkinga bwerinkinga abantu ne bagitegeera kiba kitegeeza nti mission yaabwe egenda kuyiika. Anti kakati nga bw'omanyi Abaganda bagamba nti akuddira mu luyimba taluwomesa. Bino byonna nga bigenda mu maaso mwenna mujjukira olunaku President Kyagulanyi Ssentamu
lwe mu bitundu ebyo eby'omambuka eyo gy'akyali ampuliriza era ng'ono akabuga ke yasembera okugenda mu kuba mulaale yatuuka okunoonya waasula ono n'abulwa waasula era bannamawulire bo abavubuka bakyalina amaanyi abaatambulira ku Mwami Kyagulanyi kigambwa mbu baavuga kilomita ziseka wansi wa 10 ne baddeyo mu kibuga Arua City gye baasula wabula Mwami Kyagulanyi yagamba nti bbe sigenda kuddamu kutambula kubanga bwe naatambula era abantu bajja kunkuŋŋaanirako omugezi kyalina okukola kwe kunoonya waasula wano ne yeebaka era ku lunaku olwo Mwami Kyagulanyi waliwo kaloogi mwe yasula era ebyokulya byabula era bano baanoonya obwennyanja obukalu bwe baafuna obwennyanja obukalu omukulu Saddani Magic ye yafumba baagweya n'akawunga ne tulaba nga balya tetumanyi entamu baazijjawa ani yabawa obwambe ani yabawa emirawo oba baatambula nabyo tewali amanyi kati emboozi eno ampuliriza eya Mwami Kyagulanyi okubeera nga yasula bubi era n'alya bubi wenjogerera emaze okwesolossa munda mu ggwanga eri Amerika era bwe tuuse munda mu ggwanga eri Amerika ampuliriza amawanga oba abantu batandise okukola reaction ku nsonga eno era nga waliwo abakubye ettooki ewala ku nsonga eno ne bategeeza nti ku lunaku olwo singa waliwo olukwe oluteeketeeke okusaanyaawo Mwami Kyagulanyi ensi Uganda yandibadde eri ku kiwe njogerera essaawa zino era mu kiyumba ekyo singa Mwami Kyagulanyi yalumbibwa n'akolebwako obulabe bwonna nga ffena twalaba ekyaliwo mu kalulu akaggwa yakwatibwa bukwatibwa n'asibibwa abantu abasukka mu 10 baafa naye singa yalumbibwa kulo nattibwa kiki ekyandiddiridde ampuliriza biibino nkulabisiza nnyo omukwano gwange weebale nnyo weebalire ddala okubanga onegaseeko nze Henry Sebayiga Lieutenant Colonel of the African Revolution nabadde ndi ku mukutu ndowooza abadde Fox News abadde waliwo eggulire omukutu simanyi ndaba mingi oluusi neerabira waliwo nalabye akatambi ka Mwami Kyagulanyi bwe yabadde Madiokolo ng'alya akawunga asuze mu nyumba gye yasuzeemu oba hotel wa lodge whatever kyonna kye yasuzeemu n'ebyo byonna nga bwe mwabirabye. And I was so disappointed. Kiki ekyatuuka ku ggwanga lyaffe lino? Lwaki ebintu by'ensonga tetubiteekako nsonga? Gwe bayita presidential candidate mu ggwanga lyonna, a presidential candidate abeera semi-president w'eggwanga eryo, kubanga saawa yonna asobola okubafuukako president nga temutegedde. Amawanga mangi tunuulira ekiri e Senegal, oyo omuvubuka yava mu komera wiikisi 2 n'afuuka president, mu wiikisi 2 yali musibe najja n'afuuka president, so asobola bafuukako president. Mu kutwala ekyokulabirako ekyemizannyo gy'emipiira, ettiimu yonna kasita yeesolosa n'eyingira competition y'omupiira oba World Cup oba African Cup biki, kati oba ttiimu eyo ewaabwe babadde bagisuza batya oba biki, kati wali ebeera asset ya FIFA, ebeera asset ya CAF, esuzibwa mu ngeri ya njawulo, ekuliisibwa mu ngeri ya njawulo, treatment ebeera ya njawulo. Amawanga gonna presidential candidate kintu kya bbeeyi nnyo. Naye kambuuze, eggwanga lino lirina think tank, ebitongole byaffe nga ISO. How could you have allowed such a thing to happen under your watch? A presidential candidate in this case, number 2 abamu ku 2 kubanga tukkirize tugaane newankubadde bali 8 naye neeri 2 man's race. Omuntu sawa yonna asobola okufuuka president, kale oba n'afuuka first run mamba mita runs up soma run up owokubiri nemuleka ekintu ekyo. Do you mind about the image of this country? Eggwanga eriri mu kuteekateeka okugenda mu middle income, eggwanga eriyogera mu region neewulira nga baliwulira, ne libeera ne presidential candidate n'afaanana bw'atyo, n'asula ewantu afaanana bwe watyo, n'alya emmere efaanana bw'etyo, kwegamba n'abeera mu ngeri, and it is okay. What went wrong to this country?
Our image outside this country tujifaako. Balirwana batusekerera batya. Mumanya ekyo kye kitegeeza. Omanyi waliwo investor asobola okugaana okujja mu ggwanga kubanga ligamba kati nino eggwanga ngenda mu litali serious. Bwe baba lisobola okusuza presidential candidate waliyo mu kifo ekifaanana bwe kityo kati nze ngende nteekeyo biliyoni za dola mu ggwanga lifaanana bwe lityo. Mumanyi mmwe kyemutegeeza. We are so myopic. Ebintu byonna olw'okuba zira si twagala bino twagala kusanyusa gundi emu but we don't mind about the big image. Abamu tetwandyogedde ebintu bino naye katubyogere lino ly'eggwanga lyaffe. Abamu tufunye opportunity ezibeera ebweru naye tugamba no tujja kubeera mu ggwanga lyaffe. Nze nsobola okugendayo naye bazzukulu ne bazzukulu bange banaabeera eyo oba ab'eŋŋanda bange banaabeera eyo. Naffe tulina okukola eggwanga erinyuma. A presidential candidate nali nsanyukidde nnyo ekya mwami Muhoozi General Muhoozi CDF. Mu mawanga gonna presidential candidate abeera mu custody ya ggwanga ya government. Era mu America n'amawanga amalala agakuze presidential candidate afuna ne intelligence briefs ngaze bawa president kale zisobola obutaggwayo nnyo gundi naye era waliwo briefs zaafuna ku ggwanga eryo because anytime asobola okufuna gundi. Nkugambye Basiru Senegal yava mu komera 2 weeks n'afuuka president commander in chief. So ebintu ebimu tubiseekesera mikwano tuswala emyaka NRM secretariat kiki think tanka yammwe ekola ki? Musobola mutya okukkiriza akatambi bwe kati okutambula? Muswaza candidate wammwe abadde mu buyinza emyaka 4 ng'eyo ekyo kyekisulo ekiri mu district enamba ekisinga presidential candidate mwasobola okusula mwe temuswalako mulya buli ssente tulumwa ate olugenda mbu temwogera tujja kwogera. What went wrong? Eggwanga erikulembeddwa omuntu myaka 4 n'alisenvula ne lituuka naye omuntu akyasula mu kintu ekifaanana bwe kityo. Gavumenti yeyandibadde eri supposed electoral commission kiki naye bannange aba akyasule mu guntu ogufaanana bwe gutyo abatamanya ŋŋamba ne bajja ne bookya ekisulo ekifaanana bwe kityo nga mwali. Do you know what can happen to this country? Mu ebintu bye muzanyiramu ate ebyamakulu temubiteekako makulu. Kati ziri ennyonyi ze mwateeka mu kisaawe eri bwe yali eri ebunyolo ne muziteeka mu kisaawe ne mumulemesa okugera zaabadde luddawa? Couldn't you uplift him, airlift him ne mumutwala mu district eddako ewali woteri ezitegeerekeka for his own security but also for the security of the country because anything can happen. Baakwata mukwate kiki ekyabeerawo naye watyanga abatemu bamusobereddeeyo tewali masanyalaze tewali kamera tewali kiki ne bagenda ne bookya ekiyumba ekyo mweyabadde asula. Mwe muzannya na bintu ebintu tubiteekeko egundi abamu tetwandivuddeyo kwogera. Nawulidde bubi eggulire nalirabe ku mukutu gwa nsi yonna kati ng'ebyo byetwolesa bagenda tukolamu documentary ya campaign ng'ebyo byebirimu. Investor kyasobola okujja mu ggwanga eritali serious erifaanana bwe riti gw'osobola okugayalirira presidential candidate wo omuntu asobola okufuuka president wo kati investor asobola okufuna confidence nti ye musobola omuprotectinga nga candidate mumulemeddwa omuprotectinga. Bino byetaaga logic byetaaga magezi seetaaga kubeera muwagizi we. Amwe Ugandan alumirirwa eggwanga lino. Ngenda kukomamu katambi akookubiri mpewe forward iso nkomawo mwebase eggwanga lino simanyi oba lirina think tank bwe liba teririna ekiseera kituuse tubirowoozeeko. Kano akatambi twandibadde tukakontaininga nga tekatambula. NRM secretariat mwandibadde mwakozedde ekiwandiiko wakiri ne mwetunda wakiri ne mukola ki because yo kitattana candidate wammwe 40 years nga olina district nga that is the best lodging place.
district ya border ensi zonna ewantu ewali border points ngezo ziba zikulakulanye kubanga trade eba egenda mu maaso kati basuubuzi kyabasobola okujja ne basuula mu bigundi ebifaanana bwe bityo ebyo byonna mu bikonteininga kale gye tugenda olugendo lukyagenda mu maaso naye mu bikonteininga naye ne muswaza eggwanga lyaffe bwe lityo mulw'okuba mulya buli ssente naye kiki mwandibadde mukozesa ennyonyi eyo gye mwateeka mu kisaawe nga mumugaana okugendamu nemweyalifutinga n'abantu be ne batwala ennebbi neegamba mu musulawo muli property yaffe ate tugenda zisasula se mwe temufaayo musule wonna we mwagala mulye byonna bye mwagala tugenda zisasula temusobola eggwanga tetusobola kuliisa bakandideeti baaliyo naye ne mutuswaza bantu mmwe abamu tugendako mu international conferences n'otya n'okugamba nti nva mu Uganda kubanga bw'otunuulira ebintu ebiswaza abantu bayogera mu mawanga gaabwe with pride with what bagamba yukamu mujje naye kakati ng'oyita abantu bajje mu ggwanga eriyisa presidential candidate bwe lityo n'abalala lwakuba ono gwe nalabye no let us style up nkomawo mu kitundu ekyokubiri kiki kye tulina okukolanga eggwanga lino tuva mu bintu bino eby'okukyamukira n'omyera golago ebintu byaffe buli kaseera oba biswaza oba gwe mumanyi ssente ze tusasula ng'eggwanga okutereeza ekifaananyi kyaffe ebweru w'eggwanga ffe tetusobola kubikolako ebyo bye batereeza ssente ne zikomawo mu malwaliro ne zikomawo mu gundi mufo kyo ziwa bawiteka bamacule baani kwagaliza akaseera akalungi nabategeeza gye buvuddeko nti NUP erina mishoni ya kuleeta babaka 1,000 kwaba babaka 1,017 abali mu Buganda tuyinako mishoni tuwagalako babaka 1,000 bonna nga ba NUP oba tutya fe tuwagala babaka 1,000 jukira nti akalulu akaggwa tubadde n'ababaka basoba 50 mu parliament y'eggwanga Uganda nga NUP okwetola Uganda yonna babadde bali 50 kakati nno ku luno ampuliriza waliwo kakuyege omupya era nga kakuyege ono okusinziira ku bigenda mu maaso yandibanga alinako waatuuse tuwagala ababaka 1,000 kirambirira nga bava mu Buganda wokka kakati ate tugatteko ababaka abalala okwetola Uganda yonna ampuliriza tulabenga majority oba oliawo egenda ku NUP omulundi guno kubanga twamaze okukitegeera nti baagala kola lukwesikwesi mu kulonda okuddako ng'abasinza abaka bangi mu parliament bibalonda mu president kati ampuliriza uli ebigambo bino ebyababaka 1,000 mu Buganda tukomyewo ne mission ya NUP eyababaka 1,000 okuva wano mu Buganda region jukira nti naga Buganda region ina ababaka 15 so NUP eyagalako ababaka 1,000 olunaku olwalero tukiridde mu district bagiyita Kasanda district eno ekyali mpya olw'ensonga nti baajawula ku Mubende mu 2017 era ng'erina constituency ziri 3 erina constituency ya Bukuya erina Kasanda North ne Kasanda South wenjogerera constituency 2 already ziri mikono gya NUP okuli Kasanda North ekikirirwa Patrick Nsamba then ne Kasanda South ekikirirwa Frank Kabuye Kibirige then Bukuya yo bwombuuza agikiikirira nyinza obutamumanya naawe kyemmanyi okuba nga baleeta omanyi nti waliwo ne kaunti oba constituency gye bayita Bukuya naye gyeri eyo nno yeyoka ekiikirirwa owa NRM kakati constituency ezo 3 katutandike ne Kasanda South okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati w'abantu bali 3 kuliko omukulu gwe bayita Haji Abdul Bisaso ye yakwatira NRM flag kwoteeka Frank Kabuye Kibirige incumbent era nga yakwata flag ya NUP then kwe kuli nowa independent gwe bayita Mubiru Eria okuzaka katono emabega mu party primaries eza NRM Haji Bisaso ye yaliwo ng'ow'amaanyi naye wajja omusajja gwe bayita Mubiru Eria ndowooza gwalinga omwezi gumu gwokka abantu b'e Kasanda mwe baamulabira ate n'atandika okubasaba akalulu naye kyewuunyisa nti akamyufu kaagenda okuggwa nga Haji Bisaso amusinza obululu bwali mu 200 just 200 naye ng'abunoonyereza mu mwezi gumu ekitegeeza nti akasajja singa kaalimu ebbanga eriweza emyezi ng'ena
Haji Bisaso flag yali tagiwunyako. Mu biro Eriya musajja wa amaanyi aline mundu ezimukuuma wabula nga mu constituency gye yeesimbye talinayo yadde akasiisira naye agamba alinayo faamu naye nga ne faamu gy'agamba nti ye wasobola okuyita emyaka kumpi egiwera 2 nga talabiseeko ng'abantu tebamulabye era abantu tebamumanyi wabula baamulaba mu kujja mu kamyufu mpozi n'okukomawo mu kalalo ka bonna naye nga mu kamyufu yagaba nnyo ssente yagaba ssente zaali empitirivu ennyo abamu ne beebuuza ono alina kigendererwa ki. Haji Abdul Bisaso abaddewo nnyo ebbanga ddene e Kasanda awo era alinawo essomero liryesaidizawo mu Kiganda abasinga mulimanyi balita Highway SS yasomesaawo ko alina abaana baasomesezzaako nga kati balonzi alina abazadde bawadde zibasale kale alina byakoze wabula bannakasanda bamulumiriza nti ono yabba ssente z'abavubuka bagamba mbu yabba ssente z'abavubuka. Okuzzaako katono mu kamyufu Eriya yagenda mu tribunal n'ajulira era waaliwo awo okusika omuguwa. Eriya affiliatinga ku PLU Bisaso ali ku ONC ate nga ffenna tukiraba lunye nti PLU yeri ku front line wabula waliwo akasimu akaava mu State House akagamba nti oyo Bisaso mwana mukoleki mumuleke kye kyamutaasa. Kakati abantu beebuuza mukaawonna Bisaso anaddamu okufuna essimu ng'eyo gye yafuna mu kamyufu. Eriya agamba Bisaso okulya wakiri Frank Kabuye alya ne Bisaso agamba Eriya okulya wakiri Frank Kabuye akola ki alya. Kiyembeera yemu ye yaliwo ne mu 2021 Frank Kabuye najja n'akola ki n'abayitako. Kasanda eyo yakiikirirwa nnyo omukulu kati ali mu kitongole kya UCC bamuyita Nyombi Tembo kuva mu 2001 mpaka 2015 nga yakiikirira Kasanda ng'ekyalina ku Mubende. Then bwe yayekutula Simeo najja n'abakiikirirayo ekisanja kyali kimu. Then Frank Kabuye najja ekitegeeza Simeo yafugawo ekisanja kimu kati kyebuuzibwa Frank anaafugawo ekyokubiri. Bw'owuliriza meseji ya Frank Kabuye ng'ayogera tosobola butamuwagira. Bino bye nkugamba ntambula mu constituency ne mpulira abantu bye boogera ne nkuwa ne statistics then oluvannyuma ne nkola conclusion. Bw'owulira Frank Kabuye ng'ayogera tosobola butamuwagira ayina message empitirivu ennyo. Kasanda erimu obubugabuga ate nga ffenna tukimanyi nti obubugabuga bulimu nnyo abantu ababuufu. Ku mulembe gwa Frank Kabuye tewabaddeewo nnyo mbeera ya kugoba bantu ku ttaka nga ku mirembe giri egiyise. Ekitegeeza nti abantu basobola okusigaza obwesige mu Frank Kabuye ne bamuwa ekisanja ekirala. Abantu abanenya Frank Kabuye nti takoze nagenza okukola okunoonyereza ng'ebintu bye bamuvunaana z'enguudo nti enguudo mbi ate nga ffenna tukimanyi nti obwo buvunaanyizibwa bwa ssentebe wa LC5 gwe bayita Zimula ye ssentebe wa LC5 ya Kasanda. Kakati obunafu bwa LC5 bwonna babukwata ne babuteeka Kabuye wabula abo abamanyi obuvunaanyizibwa omubaka wa Parliament bo bagamba Kabuye agezezzaako nnyo okubakolera n'okubalwanirira. Era nnyina we nabadde nga mpulira ayogera nti aba NUP baba brandinga ng'abatalina ssente kubanga bo ssente ze baali badde baleeta mu constituency okugaba bazigaanira eri waggulu ssente y'ekibi. Mujjukira obukadde 40 obwali ku mafuta, mujjukira obukadde 10 obwali ku mmwanyi, ezo zonna bo bagamba aba NUP tebazikwatako ate aba NRM bagenda nakubawa obukadde 10 okujja okunoonya akalulu. Kati ngera agamba nti ssente zo bazireeta zammwe naye nga ayina ensonga ez'abantu zayogerako omuntu nakkiriza nti wamma ggwe y'ono. So n'olwekyo okunoonyereza kwe nakoze Eriya bagamba tebamanyi gy'abeera tebamanyi wuwe faamu gy'agamba nti yasobola okumala emyaka 2 nga talinnyeewo kati oyo bamulaba ng'omusuubuzi n'ebigendererwa bye tebabimanyi. Bisaso eyali baddewo ng'omwana ow'omu kitundu mbu yabba ssente z'abavubuka era abantu bali eyo bagamba oyo tetusobola kumulonda kubanga singa yali ayagaliza ekitundu okukulaakulana teyaliridde ssente z'abavubuka yali badde azireeta ne beekulaakulanya. Frank Kabuye n'asigala ng'akyaliwo nga optioni. Therefore okusinziirako bye benkunyonyodde nalabye nga Frank Kabuye ayina ebitundu 75 okudda mu Paalamenti kubanga bano ababiri balina obunafu bwabwe ate balina mu kwerwanyisa nga mu biro Eriya agamba nti Bisaso okulya Kabuye alya
nga nebisasa agamba eriyo okulya kabuyalya ekitegeeza nti Kasanda South emikisa nga 75 nuupu ejja kujeddiza.